Mu lukungaana lw'abannamawulire olukubiddwa ku ssengejero ly'amawulire mu Kampala enkya ya leero, Minisita Dr. Rwakana Rugunda ayanjudde enteekateeka ya gavumenti okulaba nga basengula abantu okuva mu mawanga g'aba Bennet ne Ndobolo abasenga mu bitundu bya Sebei n'Embale nga kw'otadde ne ku ttaka lya Mount Elgon Forest Reserve wakati wa 1938 ne 1983. Because of the fact that they have been living in the highlands, when they are moved to lowlands, because of low immunity, they are easy victims of malaria and other diseases. Minister ategeezza nga gavumenti bwe yamaze dda okufulumya ensimbi okukola ku kino. Government has already released 9 billion shillings for their resettlement. They will equally receive land titles and iron sheets for their permanent homes. Rugunda tubuulidde nga bamaze dda okusenza abantu 1960 ku hekiteya 318 ekapese keke mu disitulikiti y'e Buko era mbu abasigadde bali 696. The remaining landless Bennet people and others living in camps of Kisitu, Koti, Rwanda Kisangani, Chebren, Titim, and Teriet, numbering 6,096 people, will equally be resettled on the highlands and not the lowlands. Abakungu okuva mu ofisi ya Minisita basambaza ebyogerwa nti abantu baagaana okwamuka ensozi za Budduda ne Manaafwa awali ettaka eryabutikira abantu ogenda ekirya ndongo gavumenti gy'abagulira ettaka. People have not refused to move, but people want to be facilitated to move. Now we have acquired more land in Bulambuli. We have acquired 2,680 hectares of land in Bulambuli. We are going to construct houses similar to those in Kiriadongo, and once those houses are ready, people are willing to move. Enkaayana ku ttaka mu bitundu bya Sebei ssaako ne mu nsozi za Elgon zigambibwa okuba nga zaatandika mu mwaka gwa 1938 abantu b'eggwanga ly'aba Bennet bwe baasenga ku ttaka lya Mount Elgon. Mu 1983 gavumenti eyali mu buyinza egambibwa okuba nga yawa abantu bano ettaka lya hekiteya kakaga okusengako wabula ate abaweebwa obuyinza okubayambamu eri mu ttaka lino ne balyeddiza. Sohail Mugabi, NTV, Kusawemu. We don't have people to help us in giving us some reliefs.